You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Poliisi ekutte omufere abadde yeeyita Sergeant nabba aba Takisi ng'abagamba nga wagenda okubaguza amafuta ate oluvannyuma n'ababulako. Ono akwatiddwa n'atwalibwa wali ku poliisi ya Standard Supermarket wakati mu Kampala era ng'abadde yeeyita Badiru Oyeti ng'era bano abadde abategeeza nga wayina emirimu gy'okutwala abasirikale ebbombo oba oluusi emmagamaga. Tugamba musirikale wa majje era akonekitinga n'emirimu egyo okufuna aba Takisi abatwala abamajje ebbombo. Okasemero kalaba ngaza atende medeko nnyo. Yena finatulekawo nsolo kuba ndyanda bantu bibakesikezi nandekawo. Namulinda tuliako mu lukubo lwawo nayingira n'agenda. Tulinda. Ono abadde akozesa akakodyo ke kamu ng'agenda alimba buli owa Takisi ng'amutegeeza nti jangu ntwalire abantu ebbombo oba abasirikale ebbombo era nga ssente ogenda kuba ng'ozisanga ku kitebe oba mu balakisi naye oluvannyuma akubulako ne yeebuzaabuza. Aba Takisi oludde nti ono akwatiddwa ne beeyiwa wali ku Standard Supermarket era ne bongera okumulumiriza ku ebyo by'azze akola. Yagaana okubeera ku ssente zigere ku ssimu y'omukulu n'agamba asene zigere ku ssimu ku y'omu ku mmwe. Ssente bwe zajja omukulu omwana n'azijjayo emitwalo 15 n'agikwasa omukulu oyo. Bwe yagimukwasa n'aba mmotoka n'agamba mungoberere mpola mpola nakira wansi ku bitale by'e Makindi n'asala ebitale by'e Makindi. Netugamba omwana agenda amugoberere mu buyumbe Makindi wansi ku bitaala. Bwe yagira bw'ati n'abula. Bino ebyengenda okuleetera owulira kwata emitwalo 3 nga muwa aŋŋambe essimu yange weddeko omuliro mpankozese ku yiyo aginzijjako aŋŋamba mpa kondakitawo tugende naye kondakita amugoberera kati baweta mu kkubo ddene liri awo Makindi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ayongedde okakasa kino. Njawulo poliisi prisons ow'amagye nga yeeyita antalina abasirikale gye bateekwa kubatwala mu kifo ekimu okubajja wano mu Kampala. Waliwo olulala yagamba nti abatwala amagamaga, waliwo olulala yabagamba nti abatwala bombo, waliwo olulala yabagamba nti abatwala amasindi mu bifo bya njawulo wano mu Uganda. Kati ye engeri gy'abafeera aba tax watuuse mu kifo agamba nti kusooka leeta z'amafuta ngenda gula eri mafuta mu ngeri awo n'akubuzabuza. Kyokka ono alabudde aba Takisi okuba abeegendereza nti kubanga poliisi saako n'amagye balina emmotoka mwe batambuliza abantu baabwe era omuntu ng'ono tasaanye kubabuzaabuza. Kukubiriza abantu mulanga maddala abasuubuzi abali mu bizinesi y'ebidduka transportation oba ya transport anti ffe ebitongole bikumaddembe ebiseera ebisinga balina system gye bakozesa tebasanga busanzi awo ne bagenda ku bus oba ku tax park ne bagamba nti waliwo abasirikale gye tugenda kutwala mu kifo ekyo bweta nnaku zino tulina transport, tulina motoka, tulina zibaasi, tulina zilore. Oba twagala haya eyo waliwo process gye tuyitamu. Oluvannyuma ono atwaliddwa ku poliisi y'e Katwe ayongera okunnyonnyola.